no kwebaka vitamini era nze kansoke ennyumba eno tugimalirize n'abaddira eno nekyusa langi tekyusa langi ne mataala gekyusa nagamba dda kati kitegeeza kati ekyo kiri nti how ekyusa etya langi kati bwebeba eyaka yero n'eyaka green eba ekyusiza langi oba tekyusiza eba ekyusiza ttaala si langi anyway ennyumba ekyusa langi kati awo eyaka eyo kati wali eyaka eri nti buli ssaawa zirina ettaala ezazipimirwa nti zino essaawa eyaka zino kati zino eyaka zino kati nekyusa langi kati yagirabye walinga eyakandala oyinza okukyukawo ate evuddewo nga yemu so munaku enkulu oyo mukulu Hassan Bulwadda wa properties yattaka mayumba mweyabadde owa Bulwadda Estates. Tulage ennyumba eno yamenya likodi Sudiru Paleria kakati ono esangibwa Kololo oyinza okugaa nti ku lusozi lwonna kuliko nnyumba emu mansion namba kuba mukulu ono oyinza okwebuuza wooteri somero kiki eriko 0-10 osanga nga mulimu n'abantu abasula bataano bokka eriko zi boys quarter naye ng'ate boys quarter eyo nyumba ya muntu namba naye gyatenda nti nyumba ye mukama oli wa buyinza. Sudiru Paleria ekitabo kya Forbes magazine kyalaga nti mu Africa akwata kifo kya kusatu naye nga tenasinga okutegeera mu Eastern Central Africa yasinga towetaaga kubuuza nti mu Uganda yasinga kiba kitegeeza yasinga abadde asinga gye buvuddeko yalinga Madivaani abo mumutegeera bulungi Madivaani oyo kati ate eyali addako awo yali Metta abakulu abo ba investor kaakati waliwo Kasule Lumumba ono nno ye munnabyabufuzi General Duties Prime Minister's Office gyali oyo kati ye ate mulungi ddala nti kubanga Kaguleni ye akategeera nnyo ebeera mu kibira neyebeerera eyo n'asirika bece kujja kgenda ogambe nti nno ennyumba ebeerako eyo kati omusana ne bwe gujja gwobeera breathinga bulungi breathe in breathe out yoyo nno omukyala kaakati era tugenzeko mu bannabyabufuzi bali badde basuubuzi waliwo Meeya Mugambe ono ab'e Nakawa mutegeera bulungi we wammwe Nakawa gegana makage kyekyo n'emmotoka ebeerawo nga nsajja ng'eteredde entende kwegamba kyekyo kati nno osanga ennyumba ng'erimu sseba abantu ate basulamu basatu basatu bongoloosi tebasula nayo nze waliyo n'abagagga bemanyi nga bazimba amayumba ga mayitirivu naye nga n'emirembe tebalina mu mayumba omwo kakati twesimisa nnyo olusi kati tugendeko ne mu bannaddiini Bishop Hannington Mutebi ono nno yawummula mulwadde naye Mukama yamugonnomalako ennyumba ennungi enzibu ya mwoyo nzikakkamu kati nze kyenjagalako ate eno ka green mu lujjaawo ka pasikalamu kyekyo eyahameribwa kaakati ate era mpozzi nga tuzzeeyo ku basuubuzi omukulu Kiyimba Freeman mulungu Jomo eyo nno okugiyingira yamalawo buwumbi bubiri kati okugiyingira nemalawo ssente ate ezizimba ey'omulala naye bannange tubakulisa obeera newakanga ne ka swimming pool weekali tewetaaga ate kgenda kuwugira wala mu bagagga be bamu mu layini yakwagalana era jjukira kwagalana bali abaavu kakwewalana awo Dani Mugula we yayimbira oluyimba nti abagagga bantu ndowooza abagagga tebamutuma wabula ye yeetuma kubanga ndowooza yali alabye abaavu Dani Mugula yayimba ndwagala nnyo naye ebirowoozo ebyo birabika byali bibye tewali bagagga be baatuula kutuma mukulu oyo kale mulunda nnume bannaye mulunda nnume oli musajja ddala wazirunda yazimba ennyumba ku sipiidi n'awasa omukyala we baali baludde ku sipiidi ne biggwa yeeyo wooteri gali kwoleka tegiringa wooteri kati ennyumba ezo nno munnange oziyitako nogamba ate owo eno yaani kyekyo abakulu gye baaliridde ennaku teri kubba beekolera zaabo n'agamba kyekyo naye bano bakola mirimu ki anti basuubuzi be bano abatugamba nti batandikira mu paani
byebyo byekinyini kati nga Godfrey Kirumira bwotunulira tulage ennyumba y'omukulu Godfrey Kirumira eyo kati eno yo kale oba odi describing otya oba oginyonnyola otya akedi oba n'otandika otya erina ebiwawaatiro eringa John Sebalamu eri bebajja ekiro eba bwetyo emisana eba bwetyo liri kkubo ligyetolola zino z'abakuumi ezisooka emmanga omanyi abamu bajja nnyo nga tebabayise olina okukola protocol yenze gundi kati era Joseph Iga still and tube enyimba twagibalaga eno kati tuli bakuva suubuzi otegere nti obusuubuzi bulimu ssente n'obuyiiya innovation onakola ebyo ebya stiiru mitayimbwa n'ebirala eyo nno yagamba obukatuliki bwagenda ne bujja nnyo gyali n'agamba ennyumba eno naye ngenda giwa kereziya efuuke kereziya bwe yamala ogizemunaga naye bannange anti nga nabo babuliramu mu bisenge n'akoola ne bakuba bukubisi oli luddawa ndi eno naye ssebo ennyumba zaffe abamu otuula awo omuntu n'omulaba nga wuuyo naga neekwese nga talina weyekwekuba olutalumu ng'ogimazeeyo nga luumu eryemu kati nga lino lyeddiiro ekisenge ky'abagenyi kyekisenge ky'abaana kyekisenge ky'abakulu abaana bawala n'abalezi nga ye luumu yo yeyeemu naye munnaaye ssebo omanyi okwebakawo tulo ne tujja mu nnyumba eyo kuba oba ogirimu wekkeera okutiisa olimu n'abantu nga bayitirivu tetujja kuba ku basuubuzi bokka nga ne ba civil servants gye bali General Edward Katumba Amala ssebo yazimba ennyumba ye mu bitiibwa mu mpolampola n'ebeeraawo ya muntu mukulu yamaanyi si maanyi nnyo yeeyo Minister Works kati abatalina ssente bagamba kwejalabya nze ngwata ssente zonna nziteeke just mu nnyumba nakozedda bizinesi ne tuddayo kukombo byobufuzi Patrick Patrick Amriat Oboyo mayibe obufuzi engeri sibyagala era Amriat ono FDC najja nankumbi nawulirayo ate ne Katonga naye nga ekikulu kyekinu ti ennyumba ye yeeno biri sijja kgenda ebimanyi by'abaserebu nyo si baserebu bano bwe bati kaakati eno wabbirira nzibirire ati bagganya ate onnyonnyola enkwata ebyolugambo tebanyonnyola bwe wafunye emboozi anange ez'abayimbi tuzirese kuba tuzibalaga bulijjo mpozi eya bebekulu eno bebekulu alina ennyumba bbiri ez'amaanyi bebekulu alina ennyumba gyazimba bweneebe eyo gyabeeramu ekiwatule wano gyeyazimbira ebbanga yeno gyeyazimbira ebbanga eppanvu eyo gyeyazimba yakuba olimba bebekulu talina nnyumba ebyo biyamba gwe tomalira budde kati eyo nga gyeyalwawo ennyumba olwawo okugizimba mbungwero efuuka yiyo kati oyo yakuba koko diocese bebekulu mwolo olimba ng'agamba nti mugamba sirina nnyumba bimala kati oli munne Bobbi n'agamba nti anti bw'opangisa ennyumba ng'ogirwamu ng'olowooza efuuka yiyo kati ng'agamba ennyumba gye yali apangisa ku stretcher entinda naye bebekulu ye musajja nti kwata mpola siroba sure ennyumba yagirwako naye nga bwe yaggwa bw'oyingira mu nnyumba eyeko ennyumba 6 kaakati ezaalibadde ez'abapangisa zonna yazibeera buli mwana abeera mu kisenge kiramba kati oli omwana we oli Alpha omusambi w'omupiira ali Spain by the way saawa eno ali Spain asambiramu express naye yagenda tugende Spain omwana balimu omukebera balabe asobola okusambira mu ttiimu zeeyo siri nnyo bya mupiira Arsenal ndowooza y'Obungereza oba eze Spain oba ze Barcelona zeze Spain simanyi naye zinfaananira bw'owulira Barcelona enfaananiranga ye Spain ayagala omwana asobola naye bannaayo omwana n'asambira mu Barcelona wabula n'erinnya lyaffe liba lyeyongedde naye ziwena tumuwulira ku keeki eziwooma kwola ayinza otugattirako ebirala gwe kiba kyamaanyi nnyo era tusaba kibeho kati ono ye yagizimbye n'agiwa maama we Yasin yali promoter asobola motoka owa Success Motors yagizimbye ennyumba eraga nti maama sina bingi byakuwa akayumba ka buwumbi 2 yagambye buwumbi 2 nno emiliyoni 2,000 bana basajja balina sente naye Success azina
kayogere tumuwulire. Baaniriza nnyo mwenna abagenyi baffe. Nze Yasini Katwere, Director of Success Motors and General Trading Company. Olwaleero tucelebrating obulamu bwa maama, olwaleero tucelebrating amaka gano ge tumuzimbidde amapya. Maama wange avudde wala nnyo. I come from a humble background. Naye nga ndaba kyensobola omusasula okumuzimbira ennyumba ennungi naye abeereko happy. Maama wange mwagala nnyo. Ebintu byonna bitandika butandisi naye kino njagala kibeere kyakulabirako eri bagagga bannange bangi nnyo. Mazima oba ofunyiremu ku nsimbi bakadde baffe babonaabona nnyo okutuzaala n'otukuza n'okutuweerera nga ffe abamu abaasoma. Kale n'oba ofunye ssente engeri bw'obanga otandika okusasula onatandikira ku ki ku bakadde. Ensonga lwaki maama nasalo ne ŋŋamba no, she deserves better. Ennyumba eno ewemmense obuwumbi 6 obwa Uganda oba $1 million emu n'ekitundu. Ennyumba eno tugizimbidde emyezi 10. Tukole nnyo bazadde baffe beyagalire mu ssente yaffe. Sente zampunzizza ngambye obuwumbi 2 agambye 6. Nze we nawulidde kwegamba waliwo ekikusukkako munnange kwegamba buwumbi 6 nawulidde nga 2 so kyekyo naye atubeebaza nnyo n'abakulu abo betuze tulaga abamu ku bo naddala ng'abaakwagala nabo olaba abagagga abo baazimba amayumba gaabwe ng'ate bamaze kuzimba makanisa makereziya mizikiti ku byalo gye babeera omu ku bukwakuliza okubeera mu kibiina ky'abagaggwa kwagalana olina okubanga ku kyalo ozimbyeko essinzizo era n'abazadde baabwe babayambadde nkusomuddeko Sala Nkonge omukyalo oyo dokita kakati bannaye tubadde ku mukolo gwaffe eyo Silver Kyagulanyi ng'atuuka omuyimbi Silver Kyagulanyi batugoba ffenna mu seminaariyo obyogedde kati Silver Kyagulanyi kati ye yali akoze kale ekikyo kireke ye yali akoze eki ekyange bwe kiba kyannema n'ekya Silver siiza kyogera oyo kabona waffe mu Katonda Dr. Charles Sekabira gw'olaba emabega osooka otuzeeyo y'omu ku batono Katonda be yawandako eddusu ne bafuuka bafaaza ne bayitamu era oli amutunuulira oli wakati ye Kawuma Richard bwe baatugoba era ali waliye Muwonge tukutumidde nnyo ono omuwanvu gw'olaba musajja Seggaali ku ddyo omuddugavu omuzibu ye Muwonge oli bamuyita Katende Jebbi mu kkooti y'Akawemba gw'olaba atunula nnyo era yali muyimbire Silver Kyagulanyi kati nabo babagoba bonna abatali bafaaza ng'onayimiridde Father Sekabira baasabibwa baweebwa amagezi Katonda bamuweereze mu ngeri endala kati nze kwe kujja muweereze mu ngeri y'olugambo era nimukuweereza Katonda bannaye ekyo nga sikiwulirangako mu nsomesa ne mu Bayibuli olugambo mweruli onowamita Kizito Sirisa Mugana etoddusa nnyo mutima ogwo si mulungi oyo omweru ennyo wamita Kizito Felix oyo yali captain for foods Nyenga seminary oyo nno baatugoba ffembi kale baatuwa ffembi amagezi I'm very sorry baatuwa ffembi amagezi oli emabega wali awagalubindi yetegereza atuna enkaliriza Dr. Bali ku Ddembe oyo nno Makerere University gyali twasoma nnyo oli bamuyita Kiyingi oli emabega essuti yakawemba ye Katende ono asooka ye Muwonge oli bamuyita Kiyingi sebo tambuzaamu munnange bano twasoma kati sooka lekana abuuza edda ono Ddungu gw'olaba wakati oyo Ddungu twalina competition zaffe nga tukola samale ebya samale kati mwete munja bitegeera Ddungu yakimanyi ali ku ddyo asembayo ddala alina akantu ku kooti bamuyita Dr. Lubega Jude oyo nno Nkumba University Vice Chancellor ndozula kirasi yaffe bwe yali eyamba muli bangi be bawa amagezi oyo asemba ku ddyo kakati oyo bamuyita Nsubuga Simon Mujambula mulya nnamba kati agageye aga nickname ngogedde gwe ngogedde kuba ye takirinako buzibu naye agaffe nze n'omanya nickname yange oyinza n'okutulika n'okaabirawo amazzi si kunswaza mumwagala erya Seguya mulizijeko gwe n'owulira nickname n'omanya n'ensonga lwaki bagintuuma kale tatuwa nsonga ffe gitugambe bugambi laba watya nnyo Samakula Emmanuel naye abaddewo wali emabega kati nno bano abagole b'e Boston basama ababiri abo
so gwe gwabadde omukolo ali n'atuyimbirako n'abazinyi be. Nkutumidde nnyo mulindwa Jude ali Minneapolis mu America, oyo naye classmate waffe era ono mwannyina bonna babeereyo mu America nga bwekimanyi Kawuma yoyo, ono Father Dr. Sakabira, ono ye Nsubuga ng'anywamu. Kale byebyo bannange, era Silver Kyagulanyi naye mumanyi mumpe ku mukisa mmwe abayitamu. Ffe baawa amagezi naffe tuli eno. Kirasi yaffe twali ndowooza ana mu bataano, mwayitamu ba Father ndowooza bataano oba mukaaga. Father Kibirige, Ivan, Father Dr. Sekabira, Father Vincent Kasirye, bane mumpe eddembe njogere ebintu bino. Father Hilary Muheza, akulira Caritas mu Uganda. Sekabira ani ono? Senkaba bamwana y'amagezi, Senkaba ali mu America asoma, Senkaba alikola ko wano. Bane munnemesa, mubadde obuuza ki? Mubadde mbuuza. Tate tukubuuza oli goganja atunulanga enkaliriza nti kigwayo kitya. Abidde bino byaffe ffe bwe tubeera eri twejerega mwe temubiyingiramu ebintu bino temujja bisobola. So nebambi muli bangi be baawa amagezi baatuwa amagezi naye olumu lwe tuli ekitaawa ne twesulamu ejjulume ne tunyonyola lwaki baatuwa amagezi muswadde temujja biwulira. Kale katulabe Silver Kyagulanyi bwe yazze n'agamba bannaye be nasoma nabo be bano kati mumpe ku mukisa netugumuyira naye Father Sekabira yasinza okugumuwa kuba abamu mu mikisa gyakendera emikisa gy'okukola emikisa egyaffe tugirina. Kale Mbale okufuna omukisa nabo bagira bafuna ebifaananyi wa ate ono Father twasoma ffenna wanyi era mbategera kusooka kumujjukiza nti ojjukira twaliko ffenna ne kagurupu konna akatudde awo bwe twazirunda ane Seeguya mwali oyo naye yali naye twagala okwebaza Omukama olw'ebitone ebyenjawulo byatuwa n'ekitone kye yakuwa okubeera ng'osanyusa ate mu ngeri ey'okwegayirira. Era essaala yange kwongera kutendereza Katonda Kitaffe nga nkowoola ffenna abali wano tugambe nti Kitaffe ali mu ggulu erinnya lye lisiibwe, obwakabaka bwe bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe otusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kkemebwa naye otulokole mu bubi. byonna obikolenga kwesa Katonda ettendo n'ekitiibwa. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyali olubereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Amiina. Kati awo gofunye omukisa tusansamule nga bwe muba kitegedde nti bangi abayitibwa naye abalondebwa be batono ennyo. nze ne muganda wange ono Seeguya twayitibwa naye tetwalondebwa n'akabinja akalala kankasi bannakabinja mudde waggulu oluyimba lukwata ku ffe. era naye nsanyuse nnyo okuba buli feesi gye ndaba balingi manyi abo bwe twasoma twali mu kalimiro k'Omukama. Ensonga gye twatandikira mu junior seminary ne tugenda mu minor seminary. It's really nsanyuse nnyo okubalaba baganda bange. Kakati tumaze okitegedde. I'm totally fortified, amaanyi nfunye double portion. Kati buli kigambo ekiri mu luyimba luno kyambadde amaanyi okolawo ekyenjawulo. Bayibuli egamba, behold, I will do a new thing and you shall know it. Olugamba nga luwagiddwa. Kampala City Grammar Nursery Day and Boarding Primary School. We believe in the unique abilities of every child. Admissions are open for all classes. Secure your child's place today. Bakastomers baffe mwenna abalungi tolinnya nnyonyi mukogende bulayo nina ebintu jangu wano ekatwe. Tulina fridges, tulina TVs, tulina cookers ate nga twabisaliddeko ddala ebitundu 75 buli 10. Literary na Nursery and Primary School ekuleetedde ensomesa ennungi eri omwana wo. Tulina abasomesa
bakyusa abatendeke era abalungi mu kye bakola. Litorina Nursery and Primary School tusangibwa kyali wajjala Kimbejja opposite Vienna College. Standard College Nsanje ku luguudo oludde Masaka, ssomero lya Kisulu n'abave waka, bawala n'abalenzi okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga. Twala omwana kati omuwandiise ku Standard College Nsanje. Okuva leero weesiga ekizigo kyaffe la Bell Cream and Jelly ogabane ku birungo omuli glycerin, oyiro w'omuwendo n'akawoowo akasufu akatasangikasangika. Tekatamiza atinga kaweweza kamaanyi nyugunya nakkirizo emisuwa kalyoza obwongo kabutukuza kafune mu maduuka wonna ne supermarkets. Creamland Junior School Day and Boarding erisange Digizanta wayagala okuleeta omwana wo okumanya ebisingawo osobola okukubako nooti 7 24 nooti 478. When you choose Vision Courier, we understand that your package is more than just a package. It's a birthday gift arriving on time, as promised. It's a business contract, starting off a new life-changing partnership. It's a much-needed home appliance that brings joy to everyone. It's you trusting us to get things done and done right. That's why we at Vision Courier work tirelessly to ensure that we deliver on our promise. That no matter where you are in Uganda, we will deliver to you more than fast. Contact Vision Courier on 0800 166 789. Vision Courier, more than fast. Ononye ettaka mu bitundu by'Entebbe olituuseeko katukwanjulira estate yaffe empya Entebbe abayita babiri Kabale Estate enuma Masavu Meerere ku miliyoni 7 enejjudde enkulaakulana wamu n'oluguudo lwa kolansi olutuukira ddala ku estate amazzi amasannyalaze byonna mu ebiri gwe ayagala okuzimba estates wamu n'ennyumba z'abapangisa biiru yeeno ate Galuga Bukaaya ku miliyoni 65 zokka olwo ne tukuleetera Nkozi Town Estate ku miliyoni 5 zokka Sako Nkowe Estate ku Hoima Road ng'osasula miliyoni 25 zokka ploti zonna ziri mu bipimo 5 ku 10. Jangu Everett Real Estate tukuguze ettaka ery'ekyapa. Okumanya ebisingawo jangu ku Everett Real Estate Entebbe Road Kasenyi Stage oba kuba ku ssimu Lingirira bino ku Bukedde TV. Kali wakana kavubuka. Aha. Jira. Message yangu tojirabi. Fere message yangu. Tolabye message yangu. Why are you pretending? Nabagambo inokusasula omwezi. Ngalumu. Kusamu kaga n'ekitundu. Ziri meka. Why? I would compare the beauty to you but go yise sagala muntu alumya mukazi obulamu bwange bwonna. Eri byenkulide mbadde wanyempulyanga weewole ejjanja. Can you imagine? Mobutu himself sent for me. For me. Lingirira bino ku Bukedde TV. Nze Ampulire Liberio Peter okuva mu Rota Job Agents abasangibwa Kisaasi ku Bahai Road okumpi n'amafuta ga Star Petrol Station ku kizimbe Nataru Center. Wowe naali eyo nga weetaaga abakozi obanga oli eyo yagala mulimu abasoma n'abataasoma mwenda tubaaniriza emirimu tugirina mu bungi ddala era n'abakozi tubeetaagira ddala. Awo osobola otutuukirira ku namba zaffe ez'essimu eya 074 02 87 72 oba 076 21 28 19. Fefeka abakkirizibwa Ministry of Gender and Labour okufunira bannayuganda emirimu awamu n'abakozi. ETAD Islamic Nursery and Primary School erisangibwa ekyengera Kazinga leeta omwana wo leero abangulwe mu nsoma y'eddiini ne curriculum empya okumanya ebisingabwo kuba ku ssimu. Engano ya Jiko nga ekolebwa aba Maganjo Grain Millers. Yimusa omutindo gw'enfumbayo Maganjo Grain Millers. Feeding Nations. Timna School erisangibwa Luwero ly'abawala n'abalenzi okuli abava waka n'ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusango okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick tasty meal. Manya seribu.
ng'awagiddwa. Ku Bexhill High School ekamutuza Masaka ya one A-level Arts and Sciences ya day boarding. Bexhill High School, education is a right for all. Family ya Mpoma Royal Schools amasomero gaffe galina ebikozesebwa eby'omulembe okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku masomero gaffe gonna okumanya ebisingawo tukubire ku simu zaffe zino wammanga. Fainalo za misani misabukedde ez'omulundi guno tolina kuzisubwa anti entiko ebijja kusobya emyaka 15 ebyabukedde TV tukuleetedde ebibiina by'abannakatemba 5 ku stage emu bonna bw'obadde olabira ku TV oba otebuliro live ku theatre la bonita ng'ennaku z'omwezi 24 January 2025 oyagala kulaba balomantiki swengere zubairi famiri okisanga Uganda oba mawube kuno kwe tugasa abayimbi abagenda okukyamula kerako weekwata ekifo ku mitwalo 2 gyokka onyumirwa abayimbi katemba ne komedi wamu n'abavuganya kungula Miss ne Mr. Bukedde abagenda okuwangula ebyapa n'okulinnya ebbaati tiketi ekuyingiza ekutwala butereevu mu kalulu ak'okuwangula TV 15 Bukedde zekuleetedde ng'ekirabo ekyotuwagira emyaka 15 nga tuli ku ntikko emiryango gigulawo saa 8 ez'emisana olwokutano ng'ennaku z'omwezi 24 January ku theatre la bonita lwe lunaku lwe batasaana kunyumiza. Nakunya kumane mimale checho Elsa mwachiwa imbanga King Saha dowozi nawo bulijjo chimaite imbanga King Saha bakikugambeyo how are you doing? I'm great. Edowozi ndiwulira soko mbulize ku bantu bange okay amanya ne dowozi nze nwa Elsam okuva Nansana abantu mwe namba tumira abaliyo mwe nabatula basaawa zino kuchencha saawa zineno amanya ngabwe mbagamira eddoboozi nwa Elsam tuli mu kazanyo ka Mr. and Mrs. Bukedde nsaba munonde enamba yange eri 002 then ogenda mu SMSs no typing ekigambo Bukedde nolekawo space notekamu enamba yange 002 noteka linnya lyange nwa Elsam diba spelling ile bajja diwandika bubi NUWAHA Elsam ELISAM nosindika ku 8008 mbayita abantu mwenna ab'Nansana ab'Ekawempe Mutaasa Kafeero Masaka Mbalala Ejinja Mbale mwena mbayita bali bamanyi ntayagala music omulungi jangu tuwagire ku Theatre la Bonita nga 24 wendi n'abalala we balire musinga okuwagira nze bazewa wakire King Saha ompya yingirawo ya kyekikajala kuloza nti ogenda wangula kuba talent yonjirina abaana balina talent tufu abaana bayimba naye nange nyimba kuva buto nyimba music mulina eddoboozi ndilina potential njirina ability njirina manyi nsobola so kiri kumwe abantu okujja ne munsagika ne mumpa amaanyi nange nembalaga nti sigenda baswaza kuba manyi nsobola anti bagambye mwe mugendo funa mbote balina kye bagina bafuna mga balonzi kati obasuubiza ki anti ngenda bayimbira obuyimba obulungi obw'omukwano nga unaakuleetera nti okwerabira bire ebyemabiga stress nojejjako kati jangu ng'oze ssanyuka kubanga kyendeeta ndeeta fire just bagambye nti emitwalo giri ebiri kyokka emitwalo giri ebiri okuyingira Theatre la Bonita mujje mwenna mujje mu bungi baneiba bamulirwana bonna mubayite bajje abaana bato tubaaniriza abakulu tubaaniriza bajjajja tubayita mujje mubeerewo naye ng'olina pasipoti kuba birimu obulimi kati tumanya nze nabitegese byonna weebirimbirina kuba mmanyi ngenda olina omukyala mulina wamugambyeko nakkiriza kati wa kiwamuleeta najja mu Misiri yabindekera kuba manyi goyina talent aha tukuwulidde ddamu olinayo ogwe oluyimba ng'olulongo omuntu nduyina nsampulinga mukatini tirimanyi Chirimanyi andera bulezi chirimanyi andera bulezi chirimanyi andera bulezi chirimanyi sina chenjagala ngondi kumpi Yesu wange wansangula amaziga ngondi kumpi kati njeta butesi eyasulanga ku kasasiro kati nsula mu bangalu eyali talina kyakulya kati nina bendisa imana yacu imana yacu
irakomeye andera bulezi irakomeye andera bulezi irakomeye msoko mbulire mpulidde oyimba olunyarwanda oli musajja munyarwanda musayi mutabule munyarwanda munyankole ekyo kirungi bannange twebaza aba Al Hassan abagenda okubeera nga batutwalira abantu bano Al Hassan Tours and Travel bebagenda okubeera nga bakikutemu babatwale babalambuze babalage wawe mugenda okubeera nga musula babatambuzeko bintu byabwerere nga lwaki nedda teweyagala abasamuzi tubebaza nnyo Viva Organics nabo bakitaddemu ensimbi. Thank you very much Mukola n'Enjovu Junior School. Thank you so much. Kakati nga sinaba kubeera nga nsibula njagala abantu bano obasuubize bagambe nti ennaku z'omwezi bagenda okujja nga 24 bye bagenda okulaba biri wathe emitwalo gyabwe ebiri era bawe n'ensonga lwaki balina okuwa akalulu kaabwe okay abantu abalaba bukedde essaawa zino nyina obbakakasa nti nga olunaku lulimu lwokka 24 olwokutano wiiki ejja mujje mu bungi kuseta la bonita naye kyembagamba kyemutamanyi nti ssaawa zino tuli mu kufumba bintu birungi byokka bye tugenda okuleeta ku lunaku olwo lwennyini musuubire kirungi kyokka ngenda bayimbira obuyimba obulungi obw'omukwano obuyimba obulungi obunaabaleeta emyoyo gyammwe okutereera ne mugamba nti kijja kimusasulidde kyonna zibe nga ziweddeyo nga temubanja nakubanja kuba ndeeta birungi n'abalala bajja kuyimba kuba ne bamisi bukedde mulimu abawala abalungi era abayimba musubire nakyo kirungi naye ng'emitwalo ebigiri ebiri gyokka mujje mutulonde enamba yange eri 002 musindikemu SMS zimunonde ku 8008 erinnya temulyerabira Nwaha Elsam naye nga sinava wano njagala kubeera nga nebaza aba bateekamu ensimbi mu kyenkya programu yaffe ekyenkya aba Bexhill High School tubebaza nnyo awe Masaka Kamutuuza enamba yaabwe eri 0772641042 beera ngo batuukako balina ne O level naba Mpoma Royal College balina Mpoma Junior School ne Mpoma Parents kuva eno mu junior ng'oyambuka primary mpaka secondary ng'oli mu Mpoma lwaki nedda basange ku 0701877896 oba ku 0752590122 njagala kubeera nga mberekereza tusinkane olunaku olw'enkya nenga Noha Mulonde bambi ali ku 002 bye omanya tirero nze natodde ku dipo jagala nkulabe kulage ku byotanalaba nemala nkufuna ku bisaga masanyalaze kiki kyotanalaba manyi byotanafuna ze njagala kukulaga ku bibala ninninja biki byotanaloza kankwagale nze amanyi ebirala bibyo